Okay. Alan Cruz gemanya waba nnyo okubeera ng'ate otwekuumirako nyongera okutegeeza tuli basanyufu nnyo okuba ng'ate mutufollowinze twagala channel eno naye ebeere ng'ate eweza emitwalo 10 bweddu kuba kati ffe ate ekintu twakimaze dda tulinze bulinzi silver award tubeere nga tugicelebratinga olunaku lwa leero nsinzidde side eno mu maka g'omukyala ga mukyala Bindeeba gwe nsinziddeko naye waliwo nabadde wali mukwano gwange nabadde ndi naye nga mubuuza yabadde alaba interview gye twakoze nanga ne mukyala Bindeeba ng'ewulirika nga family oba abasobola okuba nga family oba ina company y'emigaati oba family ng'erina company ya keki nga bagamba Bindeeba Cakes oba Bindeeba Bakery nengamba ekintu ekyo mukiza kuba erinnya lizitowa. Bindeeba, actually, when I joined my husband, then for Kamchala Bindeeba, I also felt like Bindeeba should be something big, like a company, like something. So we are working upon that. So anytime soon, you guys will be seeing something Bindeeba something. Ray P, a moment with Ray P. Kwetuli tutandikiddewo mpola mpola kyenjagala okutegeeza mu interview eno Ray P temugenda bamateeka ebintu byo byakumpa mateeka buli tukola interview mpa buwi mateeka kulozi tombuuza ku kino njagala abantu banyonnyoke bulungi ebintu byange temuli nnyo kulangalanga temuli nnyo okuba nnyo obulango bwo okuba nnyo obulango bwange naye ekituufu kyo kiri nti leke bizinesi njikuba abantu mu maaso Uganda banange mukkirize neebaze Dim Bridals banange they made me the ambassador. Hey, who wouldn't be happy about that? Everyone, I'm very sure everyone would love to be very very like everyone would be happy about being a brand ambassador. So Dim Bridals mwebale nnyo kunonda. Dim Bridals meanwhile bakola buli kimu ekikwatagana ku bagole oyagala gomes oyagala mishanana oyagala busuuti oyagala kupangisa oyagala kugula oyagala kwambaza ku mukolo gwo kukyala kwanjula buli kyoyagala oyagala kubeera guest ng'ogenze ku mukolo gw'omuntu naye ng'onyumye ojja kubeera ng'ogenda ku Dim Bridals oyagala ina nganze bwe muyina oyagala ka makeup akalungi oyagala ku styling nviiri oyagala manicure oyagala pedicure banange menye kindekeki Dim Bridals ekintu bakikuba east west buli wambu kikemwe weddeyo tenaba Dim Bridals ababagala mujja basanga Colombe Street kasitotuka ku Plaza level 1 oba floor 1 ojja kubononya F24 oba batuuseko gwe konkona ne wota konkona yingira buyingize bagambe nzize njagala fulumanga ndebika bulungi kale bebo bannaffe bakutegeezezza bakola bulungi nnyo bebale kubanga ate bakuwagira naye olunaku olwaleero interview eno tugidedicatingirani. I want to dedicate this interview to everyone that loves Ray P, to everyone that hates Ray P. Why do you say haters? I'm not hating on you. Tell him on to Cruz at never haters. You also have haters. So I want to tell people, as you hate me, I love. I'm a person of love. Cruz nze njagala. I love people. Even when I know that person doesn't like me, I won't take it as an issue. Kubanga nchimanyi munsi mneno tiwali muntu gwe batakola ki? Gwe batayagala. So as people hate me, I love them. And to those people, because manyina abanjagala banji nnyo era abo bonna abanjagala banange nange mbagala temujjangu okwo. Just keep loving. N'abatanjagala mbagala. Okay. As long as nze omuntu Cruz tonjagala naye tonjagalira eyo gy'oli. Tondi wano ku nnyindo okitegera kati nze nkuyinako buzibu ki gwe just keep because everyone is entitled to their opinions like you have a right to either love somebody or to hate somebody so gwamanyi waba tonjagala it's okay tonjagala ne tonjagalira kumpi tonjagalira eyo ewammwe nga tonnalya kyamisana gy'otanjagalira nga tolina data gy'otanjagalira you do not like me your way I do not care. No, let me tell you Cruz abantu abasinga omutima omubi be bantu abaavu era mu busiraamu singa kyali kisoboka I think poverty would be next to haram. Obwavu bubi obwavu buli muntu aburanise buli wobeera ng'oli mwavu buli muntu kyakola kikunyiiza. Cruz wayambala essaati ennungi keeraga ki okitegeera Cruz bwagula akamotoka kapya keekoza nakamotoka kajja kusaanawo ogwo guba mutima mubi. Katonda tayagala bantu batayagaliza. Katonda ayagala bw'oba munno omulabye ng'alina ekintu ekirungi kyatuuseko musanyukire lwaki oba ozimba omutima. So that is why I am saying abantu bonna abaavu omugaga talina budde buhatinga muntu omugaga ne omukola ekintu ye yeeyongera ki maaso yagamba atutte tractor oba they don't have time but people who don't have money
abantu osanga I think 10% abalina omutima omulungi but the 90% balina emitima emibi. Mitima jako. Mitima jako, but I only pray to God that kasita wagambye kali akantu n'ogamba Remi totya ddogo. Nze cruise sitya ddogo. Nze ne bwensanga nze okumanyanga nze n'abewaka banvaako ewe bagamba mbu sima mukoze emikolo temubikula birabo simanyanga temukola bitya bayine their sayings simanyanga tokola kino honey nze I will do anything but because I have God nze sifuna ddogo nze era ondoga mukwano ndooza n'onvaako nonneekulako wekka why ondoga bwensaba abantu bonna bakitegeere nti bwewe kwasa Katonda n'ovaamu eri doubt oba bandoga bw'obuuka ejjinja ne likoona bandoga bw'otemya n'otemya nnyo kyaka bandoga abantu balina eyo enzikiriza nti buli kantu akamutuukako bannange simanyanga ennaku zino omutwe gunumirira bandoga business yange ennaku zino tetambula bulungi bandoga. There are always those times where the business won't be moving well. Lwaki gwolowooza nti bakuloga? If the business is not moving well, just check yourself. Okitegeera saba Katonda omugambe Katonda ennaku zino ebintu ebitambula bulungi naye simanyi lwaki. Give your whole to God. Do not give half of yourself to God. Give your whole to God. That way everything will be okay. Wow. Tuli ne Rape mama wa Prince omubwati ate nga ye mukyala Bindeba gwe tuli naye olunaku olwaliro mukyala mufumbo mukyala y'omukwawo ba media personalities abatono abakyala abavayo ne bagamba ndi muwala mulungi ne let me get committed leka nfune omwami wange ense mulabe leka nfune omwami wange ense yogere naye nga nze mulina kubanga si kyangu abawala abasinga tebagala salawo n'ekirala Rape obuzigaziga bw'okaaba oluusi oba okina oba Rape nakulaba luli eringa okaaba nga Gabi akugamba mbu no Rape I'm leaving the show nagamba I know Remi, you're so emotional. I see you're going to cry. Don't cry, you make me cry. Mbu Remi noka Mburemi mbolo amaziga agesaawa eyo ne gajja mama Prince noka I know where onotera okuloga ndabaga gwa natera okuloga so when I cry my tears hurt you then my tears but you know where I've come from. You don't but me and Debbie have come a long way. You know, working with someone for 3 years nga naye muli ba mukwano, not just workmates. So many people work together naye nga bakola bukozi bonna. Inze ne Gabi tetukola bukozi fenna, twakola fenna okuva wetwesinkana twafuka ba mukwano. You know how you meet someone and then you become friends. Ate kankubulira abatishimanyi TV duo nga mukute duo ya mwenge enyuma bulungi buli lwokolanga mnota tali kusete ulyanga tebinyuma. Exactly. So it wasn't such an easy moment for me. So kila dala Gabi is a lover. Gabi ayagala. Tatera kwagala so chose ja muwayiriza. Si mwagazi nti no buli gwasanga amwagala. Naye Gabi bwa kwagala. Kiba kitegeeza akwagadde. We could fight, we could argue so many times nga tetwogera wiki neggwako nga buli omu ayite erino nayite eno naye leka nkubuulireko era wayitawo week ogenda okulaba nga something is missing. Even on the show it would show. The times we are not talking, we would come nga buli omu akola bibye onatunudde eno noli atunudde eri muwona bunye okitegeera nga tebinyuma but then ne bwembuulira mwekka ne mugamba but why are we doing this? Then before you know it either I've texted her or she has texted me like on Monday. So girl, how you doing? Okay, I just thought I would check on you. Kati kiba kitegeza kiri kiweddewo kibadde kibanyiiza. Mweyagala nnyo bwe mutyo. Yes, she can miss me even when I'm around. You know how you miss somebody when they're still around? So that is how much I love her and that is how much she loves me. So it wasn't anything like crocodile tears. It wasn't anything like forgery. It was coming from the bottom of my heart. I really made every tear. Bankulaba oyinza okuddamu okkaabira. Twala eri kati nkaabira ki? Nkaabira gwe. Naye nga basically mukwano gwe yava ku TV. Oba yagenda concentrating mu music, oba yagenda concentrating mu bumbo. Eya bufumbo. Yavayoko n'abalaga omusajja. Yavayoko n'abalaga omusajja. Ngambi oba. Era yandibadde mu kitegeera, but she didn't say anything like that. So she's there, she's comfortable, she's happy, she's fine. Yeah, whatever she's doing, she's happy. Obulamu buli butya ku TV kuba kati okola ne mawaji. Ne kati oli obulamu buli butya, obulamu buluma oba you're coping up. Sigenda kugamba nti no changu okuswitchinga n'omuntu
naye Flavia Marge is also not a bad girl. Yeah, she's not a bad girl. So we tried naye mwenyini ayogera nawe nagamba Repi, I know mbadde sikola naawe tebigenda kubeera byangu naye nja kutereera tujja kukwatagana wolaba wensobezza you can tell me wolaba nga sirikola nga bw'oyagala please let me know because she kind of feels like you've been in this longer than me so I am willing to adjust. You understand? And I feel like she has really adjusted. So we're trying to cope up. We're not yet there, but we are. Sorry. Together. We're trying to keep up. And of course. Kale tugezaako okukujjaako luzungulu Remi. That's you. Kunozi munaye. Sagala ate nkubaleko abantu bajjagaana kunozi wate wasoma naawe tuleke. Boleka omwana anyola oluzungu. Omanyi abantu balaba interview zino. Naye nga baŋŋamba Kunozi mugamba ayogera oluzungu. Mugamba ayogeremuko oluzungu. Anti bagamba mbu yeekoza. Nti wenjogera oluzungu mba neekoza. Okay, but which is okay. Bonyola. Omwana omuwala yenna kirungi ne weekozaamu. Don't be like a man. Men are stiff. Like abasajja bagumu kati imagine seekoza then nawe oli musajja gwebba wange nawe oli musajja teweekoza kakati osuubidde how is the relationship going to be? It is always good nga omukazi yeekoza. Omukazi yenna ayina ateekozaamu oyina engeri gy'otanyuma kitegeera oyina engeri gy'obeera nga you're too serious with life. Women are supposed to naturally be nga tuli awo omanyi nga muli light muli oba nkyogere ntya n'ekigambo kinemye naye nga be nice. Okay, be simple. Don't be so hard on yourself. Okitegera sijja kuseka nze ndi serious all the time. No, things are not supposed to be that way. Omukazi yena gw'olina okubeeraawo ne weekozako ne weesulako ku bbaawo okitegera era mbiraba nnyo nga bagamba buli dakika yamwesuulako but nze nina omwesuulako kuba nze ndi mukazi kati bwana neesuulako ajja kuba ate yafuuse mukazi okitegera so nze nina omwesuulako nze nina okukola ebintu ebyo oba bebi kawanikeko ku bigere oba nina okuba nga nze nsinga okyekolezaamu okusinga ye okitegera omusajja yeekoze ennyo ate mu relationship atama ate omukazi ali nnyo omugumu naye atama tomanyi dirono saaga naye tomanyi dirono oyagala omukwateko omukikwata nti ali too serious bw'ona omukwatako omukikwata ye weekoza ki kigera agenda kugamba kati abantu batulaba weekoza ki. Love is natural. So even women you are supposed to be the woman. You're not supposed to be the man. So nze wemba neekoza allow me leka neekoza ate ekirungi ze seekoleza kumwe neekoleza cocktail nange neneekoleza ebyange akagamba cocktail ani akakuweera kavaawo kuba bannaye buli kyopostinga n'okusembayo hashtag cocktail. Kankubuze Chris, wali owuliddeko relationship yonna erina erinnya eryo? It was the first time you had it. Relationship yamwe yeesose mu nsi yonna okuba n'erina kakanye. Thank you. Me myself nali siriwulirangako anywhere. Sijja kulimba nti naliko pawantu. Naye like I said ko interview yo, I'm a lovey-dovey. I love loving. I feel good when mpita omusajja nga simuyita by his name. Raymond. Chegera. I kind of feel like it's to me I feel like it's disrespect. Nze bwenkera ku machabange ne muyita Raymond kitegeeza nina either bananyize nnyo but whereby even if I am really angry it is hard that I will address him by his name. Raymond. Kati I always make sure that when I'm in a relationship I find that sweet name nti bwe naliyita omuntu ne waba anyize ajja kukakkana. Kitegera. So I felt like cocktail was going to work out. I had a list of names. Nga bw'owulira ate baby, everyone uses baby. Ate simanyanga sugar, sugar, yes. Okay, but now linchi, ukitegera. Now, I decided, how about, because I'm one person, most of the times when I'm restaurants and sabanyo cocktail, bampe cocktail juice. So I sat down and I'm like, how about cocktail? So nendirowooza mnengamba, actually, I think it can do cocktail. Dibamu buli kimu kitegera ng'owulira ajjudde ebirungo byonna kananasi kayembe kacungwa manga omusajja oyo yanjagala Cruz omusajja oyo yanjagala nempulira nga netagamu eri erinnya ezzito
Sibinobia, just any name. No. I wanted to give him a name that was worth it. A name nga butufu buli kirungo mwekiri. Nti bwe kibeera nga buli kye nali noonya nakifuna. Era that is why bwe namufuna nagamba naye erinnya eryo yali ewunya. Because it was one day then we were talking. Nemugamba. Because we used to call each other babe. Even now, he calls me babe. Like, babe. Yeah, babe. So I would also at times call him babe. So one day I'm like, but babe, I want to change your name. So it's like, to which name? I'm like, how about I call you Cocktail? Omukwano guno celebrating nga gukyali mupya. So nemugamba, I want to call you Cocktail, but before nina mikwano jange naba wamanyangana. Nemba actually nga ina nemsimu. So when naba wamanyagana nembagamba naye nsinga kwagala ko Cocktail. Ngoramba nyumirizo omusajja banange, this man is nice, ABCD kino. Kati nebagamba naye Cocktail dungi tetuliwuliranga nako wadde ki yadde wantu wona. Like, hey. So that is when I went, gave him a call. I'm like, I want to give you a name. How about I call you Cocktail? So it's like, okay, explain to me what it means. Nemugamba, okay, you see, Cocktail has this, that. So he loved it. He's like, okay, so can you also be my cocktail? I'm like, of course. Because I've never gotten someone in my life like you. Nemugamba, really? Nangamba, yeah. So that is how we started calling each other Cocktail. So I call him Cocktail and he calls me Cocktail. Kugamba wamutunuulira nga kajwisa akalimu ebirungo byonna bi vitamini byonna birimu byonna gwali oyagaddeko omuntu ne skin nekyukirawo. Like nke glowing, everyone that saw me that time wanji mama glowing nga nine emirembe ku mutima nga mpulira nfunye omuntu bananga anjagadde ngobonyebonye n'omukwano naye n'ofuna omuntu ng'akutegeera. Chris, I won't really say mbonyebonye n'omukwano. Yeah, the sibonyebonye na mkwano. I want to thank God that every relationship that I've had, it's been worth it. It's just that wabeerawo Katonda omuntu gwe yakutondera nga gwogenda okumala naye ebbanga lyonna. Naye nze, my past 2 relationships, they've been very amazing. As in very amazing. Nze sisobola nakuddawo netandika okuyimba mu ba ex bange bonna abafa. No. My exes, those 2 people made really life worth it. But it's just that, like I said, nti always wabera Katonda omuntu gwe yakola ki era ne Cocktail akimanyi nti we yanzija teyanziyayo because nali siri musanyufu. I was happy, but just waliwo a few things that were supposed to be portrayed that were not portrayed, and that is why I left where I was. But not simply because the ex wange we musanga njagala namugwambulago. No, nze, if I ever meet my exes, I wish them the best because they were good people, very good. Wakoma ddi okuyita Cocktail Raymond? Actually ndowooza olunaku lwe nasookera ddala omulaba. Yeah, the very first day I met him, lunaku lwe nasemba okumuyita Raymond. Ate simuyita nko Raymond, muyita Ray because I am Ray. X-Ray. I'm Ray, so he calls me Ray. We used to call Ray. Wow. Yeah, namusinkana nga Raymond. Ray words Ray. Yeah. Wow. So it was Ray. Yeah. So simuyitanga ko Raymond. There are people obeera mukwano okimanyi otamira omukwano. Like I said, I'm a lovey-dovey. I love it when people love me. I love it when I'm in a relationship and I feel loved. I would really want to reciprocate the love. I want to give it back. Yeah, Cruz, you feel so happy ng'omuntu gw'oyagala naye akwagala than being in a relationship nga gwe single sika. Owulira ng'okooye. Buli wobeera mu relationship ate ddala omwana omuwala abaana abawala babeera mu relationships nga basika omuguwa ne yesiba ku musajja ng'omusajja mu butuufu akulaga takuliiko naye nga gw'ogamba nina okubeerawo. I wouldn't really support that relationship. Let it go. It's not worth it. No man is worth your energy. Okitegeera. It is not right. It is always good when you love and they love you back. If you feel like this love that you are putting in, toli jifuna, jireke, wacho jesibamu. Nze, olaba Raymond mwagala. I love Cocktail, era naye akimanyi. Naye ate akimanyi, olunaku lwanako mukumpa omukwano gwe muwa. Lwe lunaku lujja okusembayo, nange okumuwa omukwano gwe. Kuba Ray pyo oli kimuli.
kubanga buli mukazi kimuli ya Cruz mwagala abakazi bamwe abakazi kimuli echo crown ekyogerako. We are flowers, we're supposed to be watered all the time. You know how you have a flower that doesn't you just wake up in the morning nga wala ebimuli everywhere until you just water them. Obirabirira omusana mungi kati kambikyuse mbije waneno mbiteke mukabugumu okitegeera. So women are supposed to be flowers for your home. Funa mchala abere ekimuli akagoya akalungi kalabe kamugulire akulabikire bulungi tokawa muntu mulala gwotasula naye okitegeera. Bwobanga mbutuufu mchala wo omwagala buli kirungi kimwagalize kuransonga tajja kutama okitegeera. Stop telling women you don't look good with makeup yet bemukwana bayina makeup wabweru okitegeera. You keep telling your women you don't look good with lipstick, stop wearing lipstick. Ate gwokwanya mukwano ayambala layers nya eza lipstick so nze chocho njagala nnyo naye njagala omuntu anjagala saagala kwesiba ku bantu. Lenga tuyogede ku kintu ky'okwesiba ku bantu. Twagenda wano ne tulaba emikolo Remi okukyala ya bannange okukyala okutugenda kugenda mpola no ne tukola okukyala Remi amawulire ne gawandiika mwadetinga ennaku 2 ne mugenda mu kukyala. Mangu awo n'otugamba n'emikolo gijja. Nze ne ngamba abagamba ko emikolo gijja nakola bukozi mikolo jange naye ngaawo masoko tunyumize kyali kitya. How do you meet him? Musinkana mutya love yetandika ete yekimemete then ne mugenda ne mikolo kuba ne wakola ebirumya abayaaye. Chris nakola kyalumya abayaye. Oyina kayimba kali kaza oh thank God mama Remi kakubuze akakayimba kebaza katondo bakalumya mama naye engeri gy'olyo ga thank God nga botuzimula boti mu kamera boti bozimula leka nkubulireko akakayimba thank God it is just thanking God. Hey, nchitegeera thanking God. Let me tell you, like I said, echange buli kimu nze siyina kibeerawo nga tekiri mu Katonda. If you've dated me, you know I am a godly person. Chris, we man datinga. You will know that Rapi is actually a very godly person. Nti omusajja yena yetagako omukazi nga yamusingako okusaba. Because when abasajja babera busy nnyo, they never get so much time to pray. Naye betaaga omukazi asobola okumusabira. When things are not running well, nti Cruz and hakusema tebitambula bulungi, wetaagako mama w'abaana akusabira. Okitegeera. So me all in all, I'm just a godly person. But how did we meet, me and my love? It abantu bayogera ebintu bingi nnyo, mwalimu maybe ebituufu, mwalimu ebitali bituufu. Naye ng'ebitali bituufu ndowooza bye byasinga obungi. However, like I said earlier, everyone is entitled to their what? To their opinions. Nze nganze mchala bindeeba. If we dated for 2 days, if we dated for half a day, if we dated for 2 hours, today we are in marriage. There is someone you have dated for 6 years. Gwandaba, there is someone you have dated for 6 years. Naye nga mukwano takukiinanga nako nti akaweta kaakano. Aka proposal. Kiba kitegeeza ki? It means something. Inze bwe mba datinga, I never date because I want my relationship to end tomorrow. Bwe mba datinga omuntu, njagala datinga omuntu nga manyi nti tugenda kubeerawo forever. Kitegeeza oba ondabye mu nnaku 2, naye no oba lumu, naye nontegeera nonjagala. Lwaki tompasa? Cocktail yandaba olunaku olwasokera ddala. Bwe yandaba nantunuulira. Nangamba mbadde sikumanyi nnyo nga baseleb, like I didn't know you're a big celebrity. Ye yandaba nga ogamba ebyaddala. Yeah, he didn't know I was actually a big celebrity. Ye yali amanyi how you meet someone there, then ngawulira banne bagamba she's a celebrity, she works on TV, she works on radio. So you're like, okay. Yaita amanyi you're a big brand. Yeah. Kati nagamba I've heard that she works actually yali amanyi yaita amanyi TV. Okusenga yali amanyi radio because bane bali bamugamba no, she works on radio. So yena nkwana nga bono kwana omuntu yenna. Naye bwe yandaba bwati yamanyirawo omanyi Cruz bo meeting omuntu ayina okuba owuwo. It will not take you ages to know the right people. Don't forget to subscribe on this channel. Bambi tonyumirwa nnyo bunyumirwa mbozi, tonyumirwa nnyo lugambo. Kwata wansawo subscribing akweno channel ya Rapi obeeko ne kyomwongerako tugende maaso.
Like I said, Cruz, we're meeting omuntu gwoyagala. It will never take you ages to know that they're the right people. When Ray saw me, the very first date I had with him, Yangamba, are you seeing someone? I'm like, yeah, I am seeing someone. Nangamba. Yeah. Nangamba, are you married, like officially married? I'm like, no. But I am in a relationship. Nangamba, I saw you, but the very first time I saw you, I felt like you should be my wife. So I do not want to date you. I want to marry you. The very first time I saw you, I knew you were going to be my wife. No fa. So as in shock, omanya abasajja balimba, twabimanyira nti balimba. So I laughed. Nemugamba kati orojendi nkole ntya, okitegeera. Nangamba, I am going to give you time. Think about it. Naye choino okumanya sagala ku dating, njagala kuwasa. Anytime you are ready, just let me know. Pe budget y'okukyala, nze nzije wa mami. Okitegeera. So I'm like, okay. But I saw him when he was, like, you've met someone at the party. Then when you meet someone at the party, so you don't get time to talk. So the next day, he was boarding back to America. America. Yeah. Okay. So the next day, namusinkana, like, it was 30 minutes. Dakika zetwayogera. Yes. Kuba yalina okudduka akwate ennyonyi. Yali amulese the day earlier, the day before. So na booking endala the next day. So yalina okugenda akwate ennyonyi the next day. So I made him, like, sitting down. It was 30 minutes. So he ran to the airport, but we kept in touch. Yeah, we kept in touch. Naye we namulaba ne twogeramu ezo dakika ze twayogeramu, nalabanga si muntu mubi. He was a good person. He was really a good person. So mu mpolampola awo nga tujja nga twogera ng'ali eyo nga nange ndi eno ne twogera. And then I just kubanga yangamba ngenda kuwa obudde ne nange neneewa obudde paka nekirowoozaako. Sat down with a few of my friends, my family. If you're not even my big like mu family yandoza nayogera n'abantu babiri. So nembabuulira my relationship that I had, even my relationship Janaina, obstacles ezaali mu relationship yange kadde nga mu butuufu. It was a very good relationship, but waliwo obstacles ezaaliwo. Then this relationship, then my family and a few of my friends are like, no, if you love him, if you really feel like you love him, then why don't you settle here? He's a young man. That is the man. Auntie yali akyali mu America. Yeah, he was still in America, so I was also here. We had never gone to his parents. But he had talked to his parents that I've gotten someone. And his parents were very shocked, like, because abakazi like, you want to settle, but no one is willing to settle. You get this one, or kusettlinga. Then before you know it, this shit happens. Kati ngana yendo agamba kangezese. Let me try my luck. Little did he know that omuntu gwafunye, she's a marriage material. Hey, yaita chimanyi nti omuntu gwafunye nakitoremi muntu nai. Yeah, omanyi osanga omuntu mukulu abantu batrabanga ba slay queen. Oba, I don't know the meaning. I really don't know the meaning of slay queen because zentegera chala na abantu bategera chala. Naye abantu entegera yabo about slay queens. Batrabanga ba slay queens. But they do not. They think most of the celebrities are slay queens. But little do they know that we also have our normal side of the story. Like, tuyina na fe side yafe. Obulamu bwaffe nti rape gwosanga ku TV oba rape gwosanga yona gy'omusanze si rape owawaka. Rape owawaka muntu mulala nnyo. Very different. Rape owewaka muntu mulala nnyo. So ebintu bye bajja bogera ku baserebu yagenda biproving nga si bituufu. The little time that we got to talk. So we dated for like 2 months. And I made up a decision that, you know what, yeah, I think I want to marry you. I want to get married to you. And then I gave him my budget of the kuchala, and he sent me the money. That is when I believed that, okay, I think Sibia Bulimba. He sent you the money, yeah. Like the full amount. Yeah. So I was very busy that period. Nefuna events planner, nemukwasa sente. So nange byemikolo samanya nnyo byatambula bitya. Naye nze nafuna event planner na ne tubala budget yafe nga bwe yali ne mukwasa sente. So it was the events planner that kept depositing on people or meeting up people.
nze neninda musajja komawo omusajja nakomawo olunaku lwali angambye banaye tewatyamu n'ogamba banaye ngenda kyaza kifaananyi. nze nina okukkiriza Cruise era nagamba kyonna ekibeerawo Katonda ajja kuba akisazeewo. Naye nze nganze omuntu ate abantu kye balina n'okuyiga bw'oba toli muntu mubi lwaki Katonda agaliza ekibi. So nze because nzikiriza nti ndi muntu mulungi, I believed that it was going to go the right direction, and surprisingly Katonda n'akikola. Omusajja najja, I didn't know about the engagement, he engaged me. Ate okukyala kwange kwali kulina kubeera kukakamu. It wasn't supposed to be about the public, no. So engagement kyova watugoba, it wasn't about anyone. Nsinze ne family yange nabagamba ngenda kukyaza omuntu, but they thought oba bya mu nyumba or something. They thought it was supposed to be something very small. Naye kumenze I had my own budgets and I literally did everything by me and the events planner. Tinema maids bagenda okutegeera omugole nga wabulayo ndowooza nga weekend. Inti everyone got to know them. All the service providers came to the function. They didn't know the mugole. They booked everyone. Nenga bam booking as the matron, as the matron. Ngera we booking o wenvini kugamba nino mukwano gwange, my cousin ali bweru ye mugole kati nzegereza kunze sample buli kimu yenze matron we. Kitegera whatever looks good on me will look good on her. So every service provider yali amanyi I am the matron. So everyone got to the venue and they're like rapey. Kitegera. So yeah, that is how I organized my kuchala, but it was supposed to be very calm. Right, sagamba service provider because I didn't want bayogere. Wala bajjala bikamunji. Nga sagala banamawulire, nali sagala, nali njagala kuchala naye just kutegeza family yange. No itako just banno bozanya nabo mu aromatic, no itako ne n'abagirawo aba mikwano jejo ku lusegere n'abakola ku TV abatono n'aba radio. Exactly. Ne batugalira ebweru kugu ane Remi wanda kunyigira bannange. Remi siri kusonyiwa. Nagezaako okulingiza nti ne bansindika omuno nga dayo tebaku namawulire mwe musinza okutta relationships z'abaserebo kubeera nga mwogere bitali bituufu. Cruise bannamawulire mwe musinze nga nawe nkutwalire mwe musinza okutta relationships z'abantu. Neya ditacha in a relationship. But it's my detacher in a relationship. He has a zillion relationships. Detacher in a relationship. So, no tugalire ebweru tetwayingira ne tulingiza waggulu 12 kitundu ziba ziwera ne bagamba kale muyingire. Which was okay. It was okay, Cruise. Niko kutelo yawulira atya nga banzigalidde ebweru naddala nze kwengani nze cocktail by the way ala cocktail agenda okutegera nti banange omuntu ndoza gwendi naye kati serebu amanyi I think on the engagement when after like abantu ngabategedde nti they've engagement because even the engagement their plan as they were planning it was not supposed to go out naye berabira okugamba cameraman to postinga. So a cameraman ye yakwata ka video nga ogamba nti ntuse ku venue na kwata ka video nakatika ku status ke ka linkinga everywhere. Nina yagala okubuuza akabuuzo. Cocktail amanyuzi n'amazina. Namulaba amazina gazina ga kigagga. Abasajja abakola kukola sente tebamanyi ebyo. Nga azina obuzina bwa kigagga. Oh, thank God. Kalinze mukyala we mmanyi okuzina lenga n'omusajja tunaba kuki. Nero wazina gali amazina gali gakulumya bajjabo. Bajja bange kinza nti ogamba abo be mufuma nabo botero gamba ku TV. Rose anti bonga bo bamanyi je bali kati nange mbamba gamba nti mbatumiddeko kubanga nze sibamanyi. Naye mukyala musiramu. Ate bonze sina bya kubeera nze neera omusajja wange ne oba musiramu ne watu musiramu. Okimanyi ngenda kubeera namba 1, namba 2, namba 3, namba 4. Enzo kati abala bateekaawo ku 5-6. Bajja kutandikirawo ku 5-6 but for now I'm going to be number 1 hacking them until number 4. Anayi. Tulina rape. Tugezaako kubanga tunyumyanyumyamu ko wannawali naddala 2022 gye tuyingiddemu omwaka omukadde gumuyisiza gutya yatwetikira eggulire lyonna mu ba TV presenters female TV presenters go wetika omwaka ogwo nga gugwako bane Remi wakola ebintu bane ne tugamba nti kano Remi kaakoze
nga bakusibako basajja nga bakwogerera babansibako benalimba ina waliwo bakusibako nga nange si batuufu saagala kwogera amannya oyagala mbogere bakusibako Kenzo nga mutuufu gwe nga gwomanyi ki mutuufu si mutuufu nga nze manyi era nagamba neŋŋamba Remy tasobola kwagala Kenzo lwaki saamwagala nedda nti nga ndaba era tosobola Remy obuseko bwosi kabutegeeza ki maama anaye Remy obuseko bwosi kabutegeeza nsoma omulala nvaako but anyway like you said bampa abasajja bangi era nange omusajja ono weyajja ate bona nga bayimbi baleta omuyimbi ono bayita omuyimbi ono nebayita omuyimbi ono neŋŋamba mukwano waliwo mukwano nga bamuyita fashira naŋŋamba Remy oyo yantama yayagala omuyimbi wange muyimbi ki gwe nali nayagala Kenzo oyo mula sijja mwogera ndeka ya bamukusibako obusibi naye sijja byogera njateeka omunnyo mubwa ndeka abula bannange anyway bakusibyeko abantu bangi Remy natuka ekiseera neŋŋamba kati Remy njagala nkujje wano mu Uganda ovi wano e Uganda oba nkutwale mu America laba bwannange mu America bwakulonda nze nga nkoye abantu okugamba nti Remy ayagala ono neŋŋamba mamange nakito atandika atya mamange nakito naye nakakasa era kasita ku mukolo gwo nalaba nga bakubya akayimba ka walayi alaali onkuba nimanya kati Raymond w'okutte nyweza anyway like you said bampa abantu bangi nnyo when this man came into my life namutuuza ne mugamba obulamu bwange buli a bit hard so I don't know if you're gonna manage but before we go any further I want you to be sure kyoyingiridde nti si kyangu muliro yadde nakamu okwagala serebu si kyangu ate ovanga okwagala serebu ng'abantu tebamwadde nnyo attention naye ovanga okubeera ne serebu ng'abantu bamwadde attention nti buli kenkola wamaanyi buli kenkola abantu balina engeri gye bakagaziyaamu n'akatali k'amaanyi bakagaziya okitegeera so namugamba mukwano yes oyinza okuba badde tukimanyi nti nno ninako erinnya naye erinnya lyange denemuko might not be really big but at least people know me so nangamba okay nemugamba so you need to be very brave strong. You need to be strong we need to move this journey together because ogenda kuwulira abantu bangi agenda kutuula wansi mukwano gendo nga wonogamba kangende ku YouTube ntekemo rape baleeta kye bayita rape Kenzo, rape Misacha, rape Rasa, rape Simanyangana, rape ng'aliko abantu. Ne Misacha naye bamukusibako. Nze bamwandikako eggulire nti oba mukazi nagenze ku papazi mukazi wa Misacha nankubirayo. So papa agenda okunkubira essimu nangamba bino wabirabye nti ate ebiro. Ngenda okugenda ku social media mukwano nga bankubye dda naye nga nze gwe bakubye by then nalina I think I was in Ginger. It was like a week. So I'm like but people why so abantu bava out of bakuwayiriza nnyo ne bampandikako anything they wish but it is because I think I'd never come out to talk about that side abantu omuntu ayagala mpandikeko nveyo neewozeeko nze seewozaako ekyo nkumanyi Remy teweewozaako teri asobola kwewozaako teri asobola kunneewozesaako taliyo ekyo oba mugenda kuwandiika ki oba mugenda kwogera ki teri anneewozesaako buli kye boogedde nga gw'owulira kituufu kitwale nti kituufu okitegwera naye gwe woba omanyi rape omutuufu then side with rape because trust me nze Cruz bampandisako abantu bangi but none of them is true siina kubona gwe nali nkoze ki gwe nali njagaddeko ng'ekyo ndayira nga leero lwakutaano wallahi ku mwana wange siina gwe nali njagadde kubonna nga babawandika because ekisokera ddala I've never loved any celebrity oli mukyala mulungi okimanyi nti oli mukyala mulungi buli bakola n'omwami omulungi balabirawo nga mumakinga olaba bankunsibako kuruza ebigambo omusajja akata kuyiseemu ekiso omusajja oyo naye yali yankyawa nnyo naye bakanyamu ku babbusu omusajja yanyiigira nnyo akaana ako sikaagala akavubuka ako sikaagala luno bufaananyi bwawuli jeebu Cruise olaba gwe abantu bali balowooza nze inbox yange yajjula bannange we didn't know that you're dating Cruise
Cruise laba omubiri laba Cruise ne kyeyetike ekya Raymond. Cruise ebyo byonna ebyomubiri byandibadde biri awo because okwagala tekuba mubiri. Naye nze nga nze omuntu, if people have followed me up, nze saagala so akwagala mwana muto. Kitegeera ekyo kituufu sisobola kera ku machanjagale kituufu era nze tuba tudatinga nsooka kubuza how old are you kituufu ne tonsingako myaka 3 tolina kyoŋŋamba tuba tugenda kubeera mu kusika muguwa all the time buli kantu kanyiiza abo abaana abenkana we bati okitegeera if I'm a certain age and then someone is below like 1 year tugenda kuba tetu. So me nze ne Galaxy n'ekikuba banaye abaana bankubeeyo ku Galaxy eyo neŋŋaba bannanga ani yabagambye nti bituufu mubuuze mukozi munnamwe ng'abaana bawulira anti nga bwe nagambye era tubasaala kumbuza kuba seewozaako Chris sikola interviews why seewoza kati njogera nnyo amazima bwe njogera amazima abantu ne banyiiga but nze njogera amazima ekituufu nkiyita kituufu ekikyamu nkiyita kikyamu. So that is me. You either like me that way or you do not like me. Simple, because Nabatanjagala, Nabanjagala, we are all people. One day we're gonna die. So at the end of the day, honey, you either like me or you don't. It's okay. So wamma kati wasetolinga bulungi mu bufumbo bwo oli bulungi abantu batugamba nti nzalo ekintu ekintu bakwogerako Remi ne ŋŋamba naye kati oyo kino ekintu ayogedde kyaki ŋŋanda bateki adding up. Oyi n'agamba simanyi rape omusajja oyo mufere simanyi rape yafunye omusajja omufere Konimani n'ensooka n'ennyiiga nene ŋŋamba nze we naafuna rape ajja kubuulira rape ebigambo ebyo naawe ng'obiwulira nga social media obiraba nakusaasira neŋŋanga nekwe wali owulira otya mu kaseera ako. Anti nze Cruise nga bwe ntera okugamba abantu nze I know who I am. Okitegeera manyi kyendi ate manyi n'omuntu gwe njagala kyali sigenda kuvaayo kukinnyonnyola nsi nti bba wange ABCD. Amanyi nti mufere kabeera omufere okitegeera amanyi nti alina kyakola kamanyi nti alina kyakola but I am not going to explain to anyone. Kakati obufere bwe kati kambuuze kubona abali bayogera ani ayina kubanga nze njaga nnyo omuntu ajja agambe Cruise nga wina evidence wanfera ne receipt yino okitegeera naye nze njagala bantu bakanya kugamba mufere but no one came out with evidence. So I want to see the evidence of him being mfere. If you bring me that evidence nga yakufera tumanye sente meka kuba yakufera tannanfuna tumanye sente meka ziyakufera then osanga tuzikucompensating munange. Hey, so if you have evidence konko evidence that ono omusajja wo yanfera bring out the evidence. Simanyi abadde alina obufumbo mu America eyo jabe bannange bakuba ku social media okwo neŋŋamba rape wange kati omanyi gwe bakuba mpuliranga bakuba momo yakuba ne rape omusajja gofunye alina n'omukazi mu America yamuleseewo neŋŋamba rape nga ogenze ne Mikoni nga rape wotudde kati oba alina omukazi mu America oba talina mukazi mu America kasita n'omukazi mu America engeri lino eggulire lyange gye lyasasana tewali nsindooza lye litaatuukamu ne mu America lyatuuka n'abaali mu Argentina bonna nga boogera kakati okitegeeza omukyala eyali mu America naye yakitegeera nti omusajja yawasizza omukazi namba mmeka namba 2 aveeyo naye okitegeera naye aveeyo agambe nti mukwano ABCD why don't they come out abatavaayo gwe namba emu. Honey, I do not know number 1, I do not know number 2. I am the only wife of Mr. Raymond Benedict Bindeva. Ate tovaayo naye nze nkumanyi Remi ng'okutte mu kintu tovaawo. Lindako tubadde twafumbirwa nga tulina gye tuwateesa nti nina gye ndaga ti wano ngenda kufumbawo myezi 2 ngende wemba nina gwe nateesa naye nti mukwano wano ngenda kufumbawo 2 oba mwezi gumu ngende nga naawe ovaayo. Nze najja nsiibudde wafe ate maama wange amanyi nze sikwatira ku musajja omwana wenge manyi mwebezesa nnyo eyo basire queen kati gwe atali sire queen mumpe olaba bona omusigaza abasajja twategeera bye baagala akakoche akafece bajja kukanya kugamba agenda kufumbayo gumu nga mikolo giwedde tuli mu myezi emeka kati
mukwano baŋŋamba agenda fumbayo weeks 2 kati tuli mu emeka kati babanja mwana abaana abo ba social media kati abaana bananze kibozi amuwa omwana nembagamba Remi yakafumba kati bakutwaki bakusaba omwana ate era n'omwana naye wanaaba atuuse okuweebwa era naye ajja kuweebwa ate togenda bagamba nti bannaye kakati enkya togenda teekamu omwana ogenda bibagamba ate era nze Cruz nze n'omuntu ansaba omwana aba ansesa kubanga nze atali Katonda okitegeera me am not God we bakuzaala wateesaako ne mama nti munaye kati ngenda kuteeka tell them nze era naye wakeera ku macanga bakutadde mu lubuto ne bakuzaala so nga nange bakeera ku maca saagamako mama wange nti munaye kati ntuusiza nzaala nedda mama wange keera ku macanga ali lubuto nanzaala so nange bwe naakeeranga ngenda kuza ate relationship yiyo yange mwetegeerera mundeke bannange bakutegeerera ku musajjawo let me cook my food in peace, let me enjoy my bufumbo in peace. Mbu abantu gamba gundi abali mu America Ugandan audience negamba bannange bali kale tano ku America kajja tuwuliramu lwaki nengamba batya nga bagenda kuyombesa kunyombesa batya nga we ndeba nakutwala mu America nengamba Remi bagira bamuleka wano so kwende kwe bana ntwala mu America the Ugandan audience in America bagenda kunyombesa lwaki mbu waba musajja wa munno mbadde manyi nti nno bagenda nanyigira abaana ku social media nempulya nga nkoyo okunyiga bawa munange lwaki munange tavaayo ne yeeyogerera boogera ebigambo biba bingi naye bikola bitono ate munange leka nkubulireko abakazi nze leka mbabuulireko temuyombesanga abakazi gwe genda wa musajja wo mwesorting bw'owuliranga rape ayagala bbaawo togenda wa rape kubanga rape si yeyeekwana gwe genda wa bbaawo mukole ki mwesorting reason being nze nange nakeera ku makya abakazi ekisokera ddala abasajja babalimbanga buli lunaku siina mukazi si gwe weegamba onyiire n'okunyirira ki ekyokunyirira munnange alhamdulillah nebaza Katonda kubanga munange ne woobeera ng'oli mugagga otya ng'olina ssente zitya ng'olya bulungi bitya nga naye toli wanyirira tonyirira manzi kati olaba nkedde ku macanga njagala nzize wano ndabe ku mwami bindeeba anjo kyeyo oba muteekemu oluseke musikemu ekyabiri kyange mwami bindeeba era aliyo se notamusangawo ku lwansonga mbadde mukubirawo oluseke taata wange oyo but he's a good person. One thing I know with everyone that he has met abantu bonna basinkanye they know he's a good person. ane munamawulire mukwano gwe tamanyi nnyo banamawulire kati ate namusinkanya ddi munamawulire because he's not a celebrity lwaki tomunsinkanyako nga si bya kamera because era abantu basinkanye mikwano gyange nga naye si bino nti banamawulire interviews cameras no because he's not about to do any interview tayagalayo kafaananyi kange kawange muddiira awo tannakansaba ayagala kange ate akange olwedde akayina mwami bindeeba nno yantegeera era abatannakitegeera muyina ekikyamu ate mulabye sorry mwami bindeeba yantegeera nesekutegeera yenna kaakati abanindiridde obufumbo okusasika mu mwaka guno oba ogojja oba oguddako pozzi nga bulamu naye ng'obulamu bukyaliwo naye babantu bakuba tebawunyiriza naye bamanyi bwowunya essaawa zino mpunya kawo ka America mpunya obwowo bwakyuka kati neekuba original ngamba nze njagala kuwunya njagala ebintu ebiti ebyabagagga bannange leka nkubulireko obwavu kibi nkiddamu temwesembereza bwavu buli we muneekumira mu mbeera y'obwavu hani tewali agenda baagala ku nsi kuno leka nkubuulireko ne mu family teri ayagala mwavu Chris gwe ngamba wali ogenze ng'oli mwavu nga bakwagala ndeka nze n'omwavu ampunyira bubi abantu abaavu leka nkubulireko bw'oba oli mwavu ranisa ove mu bwavu nange obwavu bubi mubeere nga rape siri mugagga nti ki naye alhamdulillah ate muyiga okwebaza nze Katonda ampa kuba neebaza nze there are so many times I don't go I do stuff nensaba naye nga sisaba nti no Katonda nkusaba kino nkusaba kiri but I just go to the praying mat and just say alhamdulillah. Alhamdulillah means thank you God, thank you because sinze mugagga nnyo naye ate
I am living, I am surviving, I can afford most of the things that I want in my life. Nzani Cruz, nzani buli wembeerawo nkyebuuza ne ngamba Mukama Katonda, nzani atuuse ku buli kintu omwana omuwala kye yandiyagaddeeyo. Ekitegeera, literally when you have your list of things that you would want to achieve in life, but you feel like rape kale akituuseko, kale rape yali tabirina, but it's been patience. God ate okimanyi rape oyina mukisa bukisa si ddogo, era mukisa bukisa si ddogo nkabaweereza nga tumaliriza kuba olina okugenda mu jjuma olina okugenda mu jjuma kuba kati already wayambadde era naku lwakutaano netukoze interview eno tulina mukyala Bindeeba oba muyite Nakitto omukyala Nakitto Remy, mukyala muwombeefu nnyo naye bw'omutankuula muganda wange ajja kwogera ye ekimusanyusa kuba atayagala nnyo bintu byakumuti kwestresing ebyo bye mwestressingira eyo ye asigala emirembe gye wama rape sabayo essaala emu nga tuva wano gyosabira cocktail essaala emu mu kamera eyo rape essaala kuba kati cocktail tetumusanzeewo nemusabira ejjaali nze cocktail omanyi wemba nsabira my household nensabira even people bemanyi ne besimanyi so nze omwami wange kyensingira ddala okumusabira musabira Mukama Katonda amumpangaalize nga mulamu nga si mulwadde kubanga munange oyinza okwangala n'omuntu naye ng'obulamu bwe bwonna mulwadde so nobeeraawo ng'ojjanjaba like all your life. So ebintu byensinga okumusabira musabira obulamu obuwangaazi nga mulamu nga talina wamuluma nga waba alina wamuluma era these minor illnesses and then obutalackinga in life. I pray that he never lacks. I pray that whatever he wants in this life kyemanyi kye yali angambyeko ne kye simanyi nga akiina mutima ng'agamba nti ze kiruubirirwa kyange kubeera nga nfuna kino nze nsabira Mukama Katonda akimuwe. Njagala cocktail ofune. May your cup overflow. May your cup of blessings overflow. Like I want you to get. Ne wonooba tozimpadde naye nze njagala ofune. Okitegeera, mwagaliza kumulaba musanyu obulamu bwange bwonna bwe namala naye nga he's just a happy man. Byebyo nno byako obadde olina kyoyongerako? Sabira mukyalawo. Kristo yogera ku mukyalawo akyaliyo oba yanoba musabireko nawe mwesa Mukama bambi amwe kyasinga okwagala atuwe kye tusinga okwagala kubanga ebirooto byaffe binene nnyo ate ebirooto bisagala byogera no mu kamera naye nga njagala zimba okumpi nammwe awo. Amina. Kugamba ng'osobola omulengerako awo naye naakulengerako eno. Amina. Yeah. Ne nsabira n'abakusalako ebigambo nobalekere Cruz omuntu yenna alina awangaala mu bulamu bw'ensi buneeno nga bamusalako ebigambo nga bamwogerako okitegeera naye nze nsaba abantu bonna abatulaba nsaba obeere musanyufu ate nsaba okola ekikusanyusa bw'oba owulira nga okusalako rape ekigambo kye kikusanyusa go ahead okitegeera sala ekigambo kyo sikuyinako obuzibu wabula bw'oba owulira nga okusala ku munnange ekigambo kimpisa wikuba nange webansalako ekigambo nyiiga naawe olekeraawo kola ki nze Cruz ngamba nnyo abantu don't do what you don't want someone else to do to you. Tochikola muno kyotayagala bakole tochikola ki tochikola muno woba omanyi nti munange bwe namukola kinene kintu banange kijja munyiza kuba nange kyandinyiziza then don't do it. It's not funny. Ate twekwase nnyo Katonda banange twekwase nnyo Katonda nze nkomekera amagama twekwase Katonda talemererwa Katonda yamanyi pain yo ey'omunda no one else ne wono oginyonyola Cruz ne wono oginyonyola rape ne wono nkola otya and we shall not come out here on camera to talk about the good things that we've done for people, but we've done good things for people though people don't come out to talk about them. Always people will come out to talk about the negative side of you, but you know why God blesses us? It is because God knows Katonda Cruz ne bw'otakyogere Katonda kimanyi trapi wakikolera Cruz okitegeera. So God knows exactly what we do. If you have a good heart and you want to do something good for other people, do it. Do not wait for a camera. Just do it, because it is only God that rewards. Nze kyovula Cruz abanne banfuma ne banfiirako siteguka omutima gwakaluba to that extent. Why? Nze
byetukola mu camera abantu bo balaba oposting ebifaananyi mwekoza but we do more loving things off camera than byetubalaga ku camera tisinga nsalawo okubalaga byetu as in we do a lot of things but off camera okitegera but these are just normal pictures that you would take with your loved one okitegera kubanze nabalaba nga muli mu falls amazzi gabayitako eno emabega bwe gati bwe gayiika negamba kati olwo ki ekiruma omuntu nga nakitto ali eri ku semayanja amazzi gabayitako empewo zibafuomuntu omulala asobola okugendayo neyeekubya n'ebifaananyi n'abipostinga nobiposting then Valentine ne bakolera ebintu ebirungi ate omuntu n'anyiiga ne bagamba yeekoza kyokka nga nze omusajja wange kyamukomyawo okuntwala ku Valentine yava mu America akomyawo okutera ku Valentine Yakomaonga, he wanted to celebrate the first Valentine with me because it was our first Valentine together. Kale bannange cruise exclusive nayo eri in conjunction with moment with rape kale lunaku lwaleero njagala okwebaza Kim Sidof abaddeko bamira bulungi nnyo Sharif abaddewo naye bulungi nnyo tubadde ne rape bulungi nnyo program part 1 eggweredde awo program part 2 twawe tugenda otandikira program part 2 tutesa ne raping ati tunajja ku kamera etugamba nti egenda kubeera ya mwami Bindeeba nga ali eno nga rape ali wano nga Alan Cruz ndi wano. You also know his English tojja dutegeera so tetujja kwerega nnyo ayogera nnyo luzungu tayogera nnyo luzungu naye just lwa America like bw'aba alogera oyinza obutabutegeera onotera okuloga sigala ng'oli mukaka mu Cruise mbu mwami Bindeeba bw'anaayogera oluzungu sijja dutegeera abaana bayinza obitegeera ne kati gwabuuza ogenda buuliza otya audience nga tobitegeera Neramigo wali mpulidde nga njogera nze waliwo Omungereza ano gwina interview ngako wano ng'abadde Bungereza eyo ng'akola interviews ku ba Ronaldo abo ba Fernandez baani nayogera oluzungu nanga oh my god you guys you so good eriwa interview wagiteekawo ku Cruise exclusive njaje kusindikira gamba oh my god you guys you so good nengamba wow so kongerezemu nga mwalinga ng'omubuuza olwo malova ku kamera wamma mwami Bindeeba nkutumiddeko nnyo naye toddayo mu America nga tonnandaba njagala kukuba mu koluseke njagala kuba mu koluseke kuba nze ndi ku side yo abantu bali ku side ya Bujingo balaba bali ku side ya Namakula nze nange ndi ku side ya Bindeeba sente zintuusizaawo kale musiibe bulungi mweraba ddala by'omutima mu by'omutima ddala nga si bya ssente oli ku side ki ndi ku side yo oli ku side y'abantu ye side yo mwami Bindeeba tannanjokya naye bwasita n'amala okunjokya bwe pa nga nkyuka Uganda bwe yatuuse n'amalire bwe gatuuse musibe bulungi mweraba